abasuubuzi abakolera mu budduuka bw'akatale ka ssente bali ku ddembe basatira oluvala okukitegeera nti liizi ezipangisa obudduuka buno zaggwako kyokka bananyiriwe ne basigala nga basuluuzaamu ensimbi. Bano beekubidde endulu wa ssente w'akatale kano Susan Kushaba okubataasa kwe bayise bannakigwanyiza babaggyako ensimbi ezitali mu mateeka. Ssente ze mutusaba mpitirivu tujje tukendeezeeko tusabe tubasaba balandiroodi kayumba kabadde ku mitwalo 3 ne batusoloza ne bongerako emitwalo 4 oba otegeezaaki balandiroodi eri batugamba batwala tubasasudde tufulume obuyumba kati obuyumba tabuyinako obuyinza nga katale kaze mu state council. Bategeeza n'emisolo gyeyongera buli olukya ku buyumba buno kyokka ng'embeera gye bulimu eyungula eziga nga nebubutonya ne bafiirwa emali yaabwe olw'okuvunda. N'akayumba kano ng'emukalaba tukapangisa emitwalo 4 n'ebintu byonna bifu. Weba liizi yammwe yaggwako ne musolooza emyaka mwenda egiri excess okitegedde mujje mututereereze mutusalireko ku lwenti naffe tukola ki tumenyeka. Bano baagala waakiri gavumenti yeddiza obuyinza obuddukanya obudduuka buno olw'abasuubuzi basasula ebisale ebisaamusaamu n'emisolo egisaanidde. Kubanga akatale kadda mu gavumenti ebintu byonna bidde wansi ebidaala gidde ku ssente entono. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku ofiisi y'ekushaba alambuludde ku kirina okulibwa mu mbeera eno ng'aweze okufaafagana n'omuti endalina liizi eyaggwako kyokka nga kyasolooza abasuubuzi ssente z'obupangisa. Tewali kuddamu kusasula era nga kino tteeka kenkusanga ng'osasula gwakadduka ojja kukavaamu okalekera oyo omunaku atalina ssente zakukola ki zakusasula. Agamba nti obutale bwamufuna mpola nga kinyamiza okulaba nti waliwo abagagga ne baminisita balina emidaala mu wino. And you are minister okyayina omudaala mu wino kati olwo omunaku yakole ki. Asibye gavumenti okweza obuyinza ku budduuka buno kiyambe okumalawo emisolo emingi. Bino olugudde mu matu g'abali abakulembeze mu katale ka ssente bali ku ddembe ne bannannyini buyumba mu katale kano ne bategeeza nga batwala ekitongole kya KCA n'obukulembeze bw'akatale mu mbuga z'amateeka lwakubagana okusolooza ssente z'obupangisa. Mu lukuŋŋaana lwe batuzza ku Kenol Hotel lwagamba nti bo balina liizi ekyaliko era yamenyewo endagaano abakulembeze mu katale kano gye boogerako. Situjja kufuuka bamulikwa ku byaffe. Tusazeewo tuddeyo mu kkooti kubanga olwedde ekkooti oda weeri tetulina ssente ye ayina ssente. Abasobola n'okulimba pulezidenti ne bamutwalira omukazi nga bagamba yena nyina ettaka ly'owino ng'ate si yeye ng'ate ettaka lya gavumenti. Puliida wa Sitoowa Kalema Fred ategeeza nti basize okugenda mu kkooti kubanga balina ekiragiro kya kkooti abantu bano kye bamenye. Ate bwe twali tugenda okusaba liizi mu kitongole kya Kampala Capital City Authority baatugamba tuzeeyo endagaano batuwe liizi. Kati endagaano twagizaayo tufuna liizi kubanga endagaano yali ya myaka 15 aye ne tufuna liizi ya myaka 99 kati tosobola kuleka kinene n'otwala ekitono. Eyali ssentebe w'akatale Godfrey Nkajja Kayonga asabye Pulezidenti Yoweri Museveni okuyingira mu nsonga zino. Ku lulwe nga pulezidenti ayingire mu kibalo kino agatulule nze mbayita bakifeesi b'okubba ettaka bave mu ttaka ly'akatale ka ssente bali ku ddembe. Lwanga Joseph nga ssente wa Sirowa agamba nti kyokugaana abannannyini buyumba okusolooza ensibi eri abapangisa baabwe kimenya amateeka. Ogenda mu kifo ky'okusaba ssente ez'obupangisa ne bakugoba nga n'olwaleero waliwo akubiddwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.